Yes, mbadiza ku the chosen generation. Nga tuba tuddamu ebiro tuba mutadde mu comment section. Amanya ndobuza batamanyi wa Peter Brother Steven. Oba tugenda kwatandikirawo n'ebiro tuba mutadde mu comment section. Once again, poba ngoli mpya ku channel eno, subscribinga kona kade osidike. Lwaki wandikonye kade kubanga engeri yokaje so kukakasa. Togenda kumisinga videos zaffe zitekayo buli lunaku. Yes. Aneshala babanga sinaba kuddamu kiroto ky'omukwano gwange gumikirizaako wala kituddewo nnyo kiforwarding ku video eddako njaba nkiddamu nekyabudde kubeera ngo at least tulabe video emu beera ngolaba video zaffe buli kaseera sijja gambeemu kijja kuyamba okuyiga okuvuna ebiroto ebyenjawulo so that si buli kaseera nti olina okuba nga ojja okuteeka ekiroto mu comment section ojja kubanga ate oyamba nako mu comment okuddamu ebiroto by'abalala eno chosen generation bala chosen generation namba tumiddeko abala video zaffe no party ya 28 wala bali kuva ku party 1 kati nga bategeeza ddala ebiroto n'amakulu gaabyo so la video zaffe zonna kijja kuyamba okuba nga osobola okunnyonnyola ebiroto n'amakulu gaabyo kale katugende mu kiroto ekisooka atandise nani ono bamuyita Mirembe Eva agamba atya praise God Brother Steven ze naloota nga brother wange anzaddemu omwana nga wa nnaku 3 naye nga nsaba abeere nga ayogera Eva mukwano gwange ota brother wakuzaddemu omwana ekyo kibi kya kibayita kya incest family yamwe mulimu ekibi kya incest bwe bantu okubanga ba Luganda ate nga baagalana mu nsonga z'omukwano so family yamwe mukebera mu background obanga so twesinga bulungi kyokulaba nga wali ekibi kya incest oba waliwo abantu obeera nga bakolako incest mu byokusaaga obanga bato nga tebamanyi mama taata zonna zibandagano mukwano gwange so mu family mulimu ekibi kya incest kyapeninga ate ennaku zino kiri so common so mukwano gwange wenenye ku lw'ekibi kya incest kiyinza okuba nga kisibye amagenda ku mukwano gwange Mukama Katonda Bible etugaana okuba nga twengatta ne baganda baffe mateeka ne mateeka ga Musa kyalimu Mukama yakiwa abaana ba Isirayiri balinga bewasa naye amateeka ga Musa bwe gajja Mukama yabagaana bateekako ekkomo agana okwebaka ne baana babaganda baabwe Ismail mujana nnyina mwana wa anko byonna mu ebiri mu Bible so wenenye ku lw'ekibi kya incest mukwano gwange na buli muntu afuna ekyoto ekifaana bwe kiti wenenye kizo okuba tekiri ku bulamu bwo kizo okuba tekiri ku bantu b'omanyi n'ekiteeko okuba nga kyaliwo nenga kibasiba mu family yamu ono amuyita Amina agamba atya praise God Steve Amina Saudi Arabia I dreamt the father of my children number 2 kyategeeza mukazi number 2 when I asked God this man is mine or no I came to Saudi Arabia when I don't want to go back to him so he's the one now with the children but I asked God to show me when I go back home but I asked God show me okay because now take Ebilooto when I've gone back home to him to do the same things he leaves me with children when he's laughing at me and he go ozungu pandikide no lungi naye lundwisiza mu kubetago kutereza bali wa mwandike Ebilooto mukebere grammar editing bulungi kinyangwire kusobola kubisoma kale mufuzo no mukwano gwaffe yali agenda ali mukyala number 2 ndoza bayi musiramu ondaba naye babita Amina 1 kansubire bwende mukyala number 2 yave Uganda nga ino musajja we kati ali Saudi Arabia ndoza jalukukira kati yabuza mukama owa omwami weno ye mutuufu nalote Ebilooto nga ze Uganda omwami we kati alina abaana nalote Ebilooto nga ze Uganda omwami we namulekawo nga amusekerera okay yabuza mukama omwami we mutuufu nalote Ebilooto nga omwami we amusekerera kati pukolye ekijagalo bagamba bubanga oli mukyala namba 2 mukwano gwange nga sigo wasoka mu maka kijagalo kugamba mukwano gwange tewetaga na kubuuza katundu bo mwami wo oba si mwami wo feno tukimanyi si mwami wo aina mukyala gwe yasoko okuwasa oyo Bible gwe manyi oyo mukyala gwe yasoko okuwasa so kati mukwano gwange kijagalo kugamba bubanga oli mukyala namba 2 soko moving on mukwano sala kisa kya ku moving on bumala ku moving on oleko obuze Katonda ni mwami wa agenda okumutuufu Mukama tagenda kujja ku mukyala oli ne wabanga si mulokole gwe ngolozo lokose Mukama tagenda kwata mukyala oli amuje mu makage lokuba olokose atike ogwe Bible kitekikiriza so tagenda kwekyusiza ku gwe saba kisa kya kuvaawo osokufune wodda olindire Katonda lekagatteko omuntu omulala mukwano gwange
So ati kyamukwano gwaffe otudda ku kintu kya mukwano gwaffe Amina, Mukama yali amulaga nti bwaladde Uganda n'abeera n'ono omusajja ono eventually after some time agenda kumuleka ate bamale amuleke amusekerere. In other words, agenda kumugaana okubeera omulokole. Mwanagana n'alemerako n'asigala nga mulokole, n'alemerako n'asigala nga wayiza. Omusajja ono agenda kukuleka after some time amala atandika okubadala ng'ali awo ayogera ye badala kuganga olinga talina mu lugendo nga magendo gonna gafudde nga bikimu kigenze. So Mukama yakuteeka e Saudi Arabia for the reason akutadde resetting obulamu bw'omukwano gwange. So forget the past, tandika okulaba nga ogoberera obulamu obupya. Tewetaaga kugera bingi na musajja, tulina bingi byogenda kumunyonnyola, gwe just sirika mukwano gwange resetting obulamu. Oyinza okugera ebigambo bingi n'ebikuleetera obuzibu ssaawa zino kubanga musajja alina abaana bo. So njagala okugamba mukwano gwange resetting obudde bwa kuresettinga bulamu bwo ne resetting obulamu bwo mu magezi, tandika okunoonya Katonda akuwa omwami owuwo ove mwaka akavuyo mukwano gwange. Kale mukwano gwange Amina kankwagalize ofuna olubirizi olutuufu. Yesu wange oli musiramba n'ekiddamu ng'oli mukazi namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 2 namba yonna nga toli namba emu nga mulimu mukazi namba emu maka. Nkwegayidde mukwano gwange tewetaaga kubuuza Katonda. Simbula kola move esooka Mukama n'akusanga mu kkubo. Kola move esooka tambula. Saba kisa kya kuva muntu oyo weeteeketeeke ove omuntu oyo mukwano gwange olindiire Katonda. Kale ono bamuyita mulungi Fiona agamba atya, praise God pastor, I dreamt when the father of my children that we separated giving me an expensive ring and necklace and a silver diamond necklace that has 3 cakes, small cakes. Okay. Well, I was wondering, people around me, old ladies, including my late mom, started fighting to eat the cake. I gave out 2, but I hid the 3rd one. After that, ex of mine came with 2 of his kids to me that were very dirty. I cleaned them. After we drove together in a car, but I sat behind, and he took me to my former family business, which no longer exists. And that business was printing photo studio. What does it mean? Okay. Ni mukwano gwange Fiona. Okay, mulungi. Kakati mukwano gwange mulungi Fiona, ekirooto ekyo kiwaloota, kirooto kya busibe nnyo mukwano gwange. Olota oli kumbaga, keke, so ne bakwadde ringi, ati waliwo omufu. Waliwo omufu alwana kulya keke, bannange. Naye sitaani Mukama akunenye. Omufu alwana kulya keke. Mukwano gwange manya nti nno eyataaka y'amaanyi nnyo obusibe bwa butafumbirwa mukwano gwange. Busibe bwa butafumbirwa atulabamu ex wa kuvuga otudde ku mutto gwa mabega, n'abaana be bacaafu bayonjezza, ate n'ekyembya kuvuga kutwala ka business kamwaka family business eri enkadde. Bena birooto bya busibe, olota ex kuvuga otudde mu mutto gwa mabega, n'abaana b'abacaafu, ate kuvuga kuza ka family business kali akedda. Bena birooto bya busibe mukwano gwange. So busibe bwa butafumbirwa imiro lwano lutalwanyisa omufu oyo. Elwanyisa omufu oyo mukwano gwange kubanga kuzanye mabega. Omufu nga babeera nti abeera mu nsi y'abafu, buli wajja mu bulamu bwo manya nti alina byazza okutta, aliko alina byasse. Abamu olina breakthrough y'amaanyi bejja mu bulamu bwo, ogera olota omufu sadende. Kyoddako kuwulya ng'ozuukuse ku makya, ssaawa eziddako ng'obuna essimu edisappointinga mu bulamu bwo, ku mirimu gyo, oba olaba decline mu banga oli muntu eyeekozesa. Tandika okulaba decline mu bintu byo. Omufu talina kalungi kaleeta mukwano gwange. Omufu ajja kuzikiriza kubanga eri abeera mu nsi y'abafu, talina kirungi kyaleeta. Ebirungi biva eri Mukama mu ggulu, bamalayika be babireeta si bafu. So mukwano gwange omufu talina mukisa gwaleeta. Osobola ota omufu kati ng'ono mufu ayagala kulya na keeke alwana, ayagala kulya keeke, in other words alwana ku destroyinga relationships zonna na buli kintu kyonna, alwana kulaba nga tofumbirwa mukwano gwange. Simanyi wona omufu gwe waloota yafumbirwa obufumbo obutukuvu, but it doesn't matter. As long as olota omufu ng'alwana ali mu bintu byo, nti ebyo si birungi. So mukwano gwange sigamba bino kutiisa, imiro lwano olutalo ng'omwana wa Katonda. Amanyi n'obuyinza byakuweebwa, Luka 10:19 alaba mbwadde amanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjabi ez'obusabwa na buli maanyi ga mubi, tewali kiri bakulu bina akatono. So mukwano gwange tujjeyongerayo n'ebirooto, naye obanga tunaba kusubscribinga ku channel eno ofiirwa bingi. So subscribinga kisingira ddala obukulu, koona kade kakulu nnyo kubanga bw'okoona kade oteeka video nti paba
obeera omu kwa abasooka okubanga mugifuna mu notification yo. Subscribing okone kade tubenga tutambulira mu mukwano gwange. Yes, eno bagiyita The Chosen Generation. Tukyeyongerayo. Yes, ono bamuyitani bamuyita Nasubuga agamba praise God brother, I am not mulokole, okay, but I'm looking for the Lord. I am fasting and most of the time and pray all the time. But brother, I don't dream. I also if I dream, I don't remember them. I always listen to Pastor Omwagarwa on YouTube. I am in UK. Please, I don't know what to do. Help. Mukwano gwange toli mulokole olichi. Toli mulokole olichi. Mukwano gwange Nasubuga bali kuuliza Pastor Omwagarwa bali kumwagala. Bali kutulaba okuva UK. Tumiddeko mukwano gwange Nasubuga naye tolota tulina obubaka bwofuna naye ng'osaba nnyo ogobera Pastor Omwagarwa. Kati kankubuulire kino mukwano gwange, kisokera ddala simanyi lwaki toyatula bulokozi. Simanyi lwaki. Okwatula obulokozi kuba kukola ndagaano, okwatula n'ogamba nti ndokose. Osobola okusaba kubanga abantu bonna basaba mu nsi yonna. Silamu basaba, Katuliki basaba, Seventh Day basaba, abantu bonna basaba Katonda, naye okwatula obulokozi kuba kukola ndagaano nti kati nzikiriza okugoberera Mukama Katonda, okugoberera Yesu, nzikiriza Yesu. Kati watu yatudde bulokozi, ekitufu kiti Mukama abakwagala nnyo naye obeera outside the covenant. Oba otegeera kye nkugamba? Obeera outside the covenant, obeera oli wabweru wa ndagaano mukwano gwange. So yingira mu ndagaano, Mukama ayagala communicatinga naawe, ayagala okwogera naawe. Bible yogera mu kitabo kya Yobu essula 33 olunyiriro 14 nti Mukama ayogera nti kumu ebiri wawa tebatasaayi mutima matumbi g'obudde ekirongera. Kati Mukama okubanga tayogera naawe ebibuuzo birina okubeera waawo. So mukwano gwange kye nandikusabye omanye obulokozi obulokozi omuntu omubuulira buulizi akkiriza na mutima gwe okwatula, akkiriza na mutima gwe then atona akamwa ke nti nkoze ki kwetwalira obulokozi. So mukwano gwange gy'olokoke, simanyi kiki kyakugaana kulokoka, simanyi kiki kyakusibye, naye gy'olokoke mukwano gwange. Mukama ayagala kukola nawe bingi, ayagala kwogera naawe, naye ate oli wabweru wa ndagaano. Manyi ennaku zino amazima gakaawo gawulira abantu. Abantu tebagala babula bintu nga bino, bagala babula nti buli kimu kirungi, osobererawo naawe oli. Nedda mukwano gwange nja kubulya amazima wano, naate tojja kunkya kubanga ndi mukwano gwo. So kirowooze ko yatula obulokozi kubanga kikusibye ekintu kitono nnyo naye kikusibye omutima gwo, oyagala Katonda. Yesu akwaki oweza Pastor Omwagarwa, Yesu akwaki ogoberera, Yesu akwaki osaba nnyo kubanga oyagala Katonda. Naye kyo kyotamanyi okubanga obanga toyatudde na kamwa ako nga Bible bwegamba, obeera tokoze endagaano. Nga nange bwe najja nenkola nawe endagaano ng'omuntu akuwasa nayogera ebigambo eyo ba ndagaano, ate Katonda gy'asinga okuba endagaano y'ebigambo. Akamwa kaffe kalimu amaanyi, Mukama yakateekamu amaanyi. So ensonga lwaki tonaba kwatula bulokozi, simanyi lwaki, oba otya family oba kiki simanyi, naye nga mukwano gwange yatula obulokozi. Bw'onama okwatula obulokozi n'oyingira mu ndagaano, otandika okubuuza Mukama bw'anaaba tayogedde, Omukama ajja bakukosa akulaga lwaki waliwo ebikutte mu nsi ey'omwoyo. Mukama ajja tandika okulaga ebintu bingi, oba nga waliwo ekikutte mu nsi ey'omwoyo, Mukama ajja bakikulaga. Nini olwana olutalo mukwano gwange. Kale abeeyuke bonna batulabire, tubaagala nnyo wano ku The Chosen Generation. Kale katugende ku mulala. Bamuyitaani Hope agamba atya? Naloota nga nzadde abalongo 3, abalenzi 2, omuwala omu, naye mu kirooto abaana abo nali mbebasizza mu budroowa bw'ekitanda, naye nga omulenzi avaamu n'agwa. Bwe namuzzaamu naye n'agwa nga kyagambe n'agwa nga bwe muzzaamu, naye mubuliwo sikyazaala nalekera. Kati mukwano gwange okuloota nga ozaala oli lubuto, Katonda aloota abazadde abalongo, so abaana 3 omulundi gumu. Omukisa okuba ni mwena bannachoze ni mugutwale. Bo abaana 3 omulundi gumu what? Obadde osuubira mwana omu, okubye plani zo ng'omuntu za mwana omu, okuba 3 omulundi gumu, kama omukisa bakitwala mu kitwale. Mukwano gwange kyenjagala okugamba Hope nti
lose mu kyoto oli lubuto lwa balongo bozadde abana babiri ebeera double blessing. Now this is a triple blessing. Omukisa gwa mirundi ng'esatu naye mwana omulenzi abuka mu ddwa bwagwa ogw'omukisa Mukama akulaga nti ono wokusatu ono mukisa guno gwokusatu genda kubanga kukutawanya mu mukwano gwange. So simanyi ba capacity gyozimbye temala kubanga accommodating omukisa ogwo. Simanyi bunafu buli kubanga vamu naagwa nenga kyolina okumanya nti ogw'omukisa gwa mirundi egi esatu. Bakubanga byote bisinga sometimes ekyoto kiyinza okubaako obusibe somewhere. Lwakuba kati wano typing the typings oyinza okiwuliriza nga okiwulira kiriko obusibe somewhere. Naye generally kuzaala abaana basatu babiri gubeera mukisa, babiri beera double blessing, babeera basatu beera triple blessing. So mukisa gw'amaanyi naye ogwokusatu guliko somewhere obusibe. So mukwano gwange yongera okunoonya Katonda buli kimu ajja kiriya gy'oli oba n'olutalo owangule buli kimu kyonna kitereere bulungi then oflowing ng'omwana wa Katonda. Kale mukwano gwange hope banakyoze nibagambye mbakole ki mbagaliza mwena okuzaala abaana basatu ngenda kulaba mu comment nga bagaana. Kale tugende ku mulala. Otataddeko linnya agamba ate olulala naloota 2 times nga nzizeeyo nga I'm telling him let's first go for blood test naye mubuliwo I'm still in Saudi Arabia. Mukwano gwange this is a direct dream. Bodde Uganda tobeera so excited. First go for blood test. First go for blood test mukwano gwange. Totuke ate n'ogamba ate Mukama yamponi nga kale nzijukira naloota ekirooto. Abamwe bati batukana gamba kale naloota ekirooto. Naddala Mukama baalaganga omusajja wo oba mukazi wo ayinayo omukazi omulala oba omusajja omulala. Bamala kutuukaka n'agamba kale ne uli naloota ekirooto okusinziira ku bempulidde naloota ekirooto nga Mukama ndaga omusajja ayinayo omukazi omulala. Oza n'akirikaawo n'atalwana lutalo. So mukwano gwange bodda Uganda tukira ku blood test. Simanyi bw'ogenda kikola naye tukira ku blood test mukwano gwange. Kwa magezi tukira ku blood test. Aneyongereyo. Nomita Prosper Justin agamba ati praise God brother Steve. I dreamed someone calling me to follow him. When we reached inside, he gave me two white pillows and white pillowcase and say one for me and another for him. After giving me those pillows, yet I don't know that person who gave me the pillows. Thanks, brother Stephen. Wish you a prosperous weekend. No mukisa gwali gwa weekend jani nja kukali ngo mutwale ku weekend eneddako. Yazeke. Mugala yange Justin. Lucha Justin ono alotanga bamuwa pillowcase bbiri eza white emunga ya mwami. Mwami nti yamutegera bulungi mu kirooto. Namwani pillowcase bbiri n'amala omwami yonna akola ki? N'abulawo. Tegeeza ki? Mukwano gwange kyoto kino kisobola okutegeeza emirundi ebiri. Ebiseera bisinga bw'oloota omuntu nga kintu kiri positive naye nga tomutegeera bulungi abeera Mukama waffe Yesu. Aba kugamba nti mukwano gwange season etuuse. Okay? Season y'obufumbo ekoze ki? Etuuse. Kati ab'emikwano banakyoze njagala mbalabule. Mukama bw'akulaganga ekintu kyonna wezi omaze okikwatako mu kirooto okukikwatako mu birooto n'ekikwatako mu buli ebintu bibiri bya njawulo. Kati abantu abamu balaba omukisa gwa Katonda mu kirooto alowooza nti amaze ogukwatako nga yeebaka ng'agamba Mukama nkwebaza nga akuba engalo nga yeebaka. Mukwano gwange weebaze Mukama tokyerabira, weebaze Mukama saba paka ng'omaze okutuuka ku lunaku olwo physically si mu birooto. Ebimu Mukama abikulaga nga bigenda kubeerawo nga tonnaba kutuuka Mukama just ku assurance ku motivating. Kati gwe tekyokoze kwe kwebaka noga Mukama nkwebaza weebaka ne Mukama kyayogedde nekyebaka. Buli kintu kyonna Mukama kyayogera manya nti olina okukisabira okutuukawo. Olina okukisabira okutuukawo mukwano gwange. Mukama bw'agamba abaana ba Isirayiri genda bajjayo mu busibe nga amazeeyo emyaka 4 baamala kukaabirira Katonda. Era bwe yali atuma Musa yamugamba nti mpulidde okukaaba kw'abaana ba Isirayiri. N'ennaku za Isita nsoyitako Mukama obunabbi bwe yali yabagamba nti kibajja bayise emyaka 4. N'agamba nezijjukira endagaano gye nakola nabo. Gye nakola ne bajjajja baabwe ba Ibulayimu, Isaac and Jacob.
kati mukama yakola nawe endagaano ina byagambye mu birooto naye olina okumukaabirira olina okumunoonya Katonda ebintu ebyokubeerawo alukajjukire kati bwona dda mukwebaka mukwano gwange so negenda kuyitako so kinjagala okugamba mukwano gwange ayingira mu kunoonya Katonda so nereme kuyitako mukama kyayogera kyakola mukama kyayogera kyakola munoonye nga bakyayinzika okulabika kulotanga omuntu wabula oba nga omutegedde most of the times mukama aba akulaga nti omuntu oyo ye mwami wo oba nga omutegedde mukwano gwange ate era kyoto kino bw'okirota nga kiriko obusibe somewhere isobola okuba nga emyoyo emibi egyagala okukola ki okuba nga giyingira mu bufumbo bwo naye ng'ebiseera bisinga white amasuka ameeru olota ppira enjeru nga teziriko obukyafu bwonna most of the times bibeera mukama waffe Yesu okujjako bwe kiba nga kiriko obusibe omufuna jana ebakamu kasa biyingira mu somewhere obusibe omanya nti waliwo ebyetaaga okutereezaamu naye nga season ebanga yeeyo mukwano gwange ono bamuyitaani Muhwezi Andrew agamba atya praise God. One day I dreamt when we are in a certain introduction. We entered the house. Then after I came outside, I found my shoes were stolen. Then an elder man told me that we shall look for them. Then I got out of the dream. Muhwezi Andrew. Kakati mukwano gwange kino ne kino si kya tekiri ku agenda yaffe tekiri ku mulama gw'abano. Naye mukwano gwange ogenze kukwanjula n'olotanga engatto zo bazibye simanyi bakwadde kwa mukwano gwo bakwadde kwa abantu otanga engatto zo bazibbye kakati kamabule kino abaana ba Katonda abanyikiriza generation njagala mbeere bagezi abamu genda ku mikolo bakuba ennyimba z'ensi mulokolo lyawo tudde nodda mu kuzina ne weefukula ng'oyimba nze ndi mulokole kiro na misana ndi mulokole sijja simanya kumala kukola ki naye ng'ozina bw'ova ng'owooza ndi mulokole mukwano gwange beera careful n'obulamu bwo weeyawulire ddala ku bintu ebikuzza mu ndagaano za sitaani beeyawulire ddala aba mugenda ku parties okufaayo nga wenna oyambuddwa mu nsi ey'omwoyo mwena mukimanyi bulungi nnyo bannakyoza generation abala video zaffe buli lunaku nti engatto zitegeeza ki magenda go mukwano gwange oteeka okuba nga olina gy'olaga oba nga mukama akuwoninga ku ekifo ky'oyinza okuba nga ogenda mu maaso awo bakwanjula oba pati yonna naye ng'ekyo ogenda okuluzingira amagenda kulw'endagaano za sitaani zigenda oyigira mu bulamu obwo mukwano gwange bayibuli egamba abakulembera omwoyo omutukuvu be baana ba Katonda mukwano gwange kinjagala obagamba abalokole si buli bakuyita nti olina okugenda ennaku zino ebintu bisusse birthday bridal shower baby shower dogo shower anti n'embwa nazo kati za mugaso ennaku zino kati shower kugamba pati ziringa pati buli kaseera kyokka n'abalokole mwe batyo bagendera gye bakuba ennyimba z'ensi usanga banywa omwenge banywa shisha bano bakola ki nawe omulokole oli awo tudde oli comfortable oza nze ndi mulokole doesn't matter kakati mukwano gwange kinjagala okugamba omwoyo gwo gwa muwendo nnyo ate gwa bbeeyi mukama waffe Yesu yagula si ssente bayibuli gamba nti mwagula ebintu bigwafeeza oba zaabu temwagula bintu bigwafeeza oba zaabu okuva mu mpisa ezaabu bakitamwe naye ku lw'omusaayi omungi gwa mwana gw'endiga mukama waffe Yesu so wagulibwa omusaayi gwa bbeeyi musaayi gwa Katonda musaayi gwa maanyi oli wa bbeeyi nnyo tewali kintu kyonna esobola kugula so obulokozi butwali nga kintu kikulu waba nga waliwo parties ezibadde zigenda ogenda mu maaso nga olaba mulimu ebitali bya bwa Katonda mukwano gwange beera so careful simanyi ogenda ku managinga bulamu but beera so careful mukwano gwange tomala gagenda buli wamu warning egende ku buli munakyoza generation totuka muguno ogamba sabi bagamba mukama ajja kukujukiza playing last evening atudde ng'era bondaba wano nga njogera mikwano gyange banakyoza generation kyenjagala obagamba si buli webakuyita nti ogenda kugenda abamu gye muluzingidde amagenda gammwe oli awo sitwagolinga buli kasiro oluteekatu otambulira mu ngatta emu oba otambula barefooted naye nga mwebyo mwepatepate eyo gye bapolutingidde obulamu bwo gy'oluzingidde amagenda ku mukwano gwange ono bamuyita mbabazi Sheri bane mujja kungumiikiriza aliwo amaloboozi agayitaayitamu naye nina okuddamu ebirooto byammwe so omutango tujja gusasula ffenna okay ono bamuyita mbabazi Sheri agamba atya praise God pastor. Most of the times I dream my daughter's dad when he has come to me, but when he is too annoyed at me, yet we separated. Olota yali bawo mukadde omwinamu omwana. Of course naye kati omulota munyiivu nnyo kijagala kugambira simusanyufu. Okay? Mukama bikubikuli omutima gwakulaga simusanyufu. Abasajja basinga bwaliko omukyala tayagala kumulaba nga agenda mu maaso agala kulaba kuddamu kusanga nga yejjusa lwaki yakuleka ng'obonaabona
nga omugamba yali musajja mulungi oli awo wejjusa mukwano gwa so omulabanga munyiivu, of course si musanyufu, ate era kisobola okubeera ekirooto ekirungi kubanga oyinza okubanga tomukkiriza kulaba mwana we naye nakyo nekibeera nga kimunyiiza ddala. Naye nga bwetyo ekirooto kino kijagala okumanya kyolina okutegeera bw'oba nga tolina byokola bimunyiiza ng'okumumma okulaba omwana we, manya nti nno si musanyufu na kugenda ku maaso. Of course ngeri omusajja omulala alina abasinga obungi abatali mu Katonda, sijaga abatali nnyo Katonda, naye obujja bulisooka mu bantu b'ensi okujjako ffe abalokole ate abasumuluddwa tekyakwatibwa bujja. So ngambye abasumuluddwa kale mukwano gwange embabazi Sherry. Bagambe video erimu amaloboozi naye omutango tujja gusasula ffenna bannange. Wanira okuddamu ebirooto byammwe kyonna kye kitwala, so tujja gendera wamu mpola mpola. Onamisani Mirinda Mirinda B wanze soma bubi. Okay, praise God, brother. I keep dreaming about the man I'm in love with. Oh, thank you very much. He takes me to his mom. Anota mtwale wa mama we, and his mom loves me so much. But what is confusing is that that man, he tells my friends and his friend that he loves me, he's in love with me, and yet he doesn't tell me that he loves me. But for me, I love him. And another dream, I dreamt I was walking around. I saw Pastor Tom Mugerwa and Mami Justin Mugerwa. I was so happy. But in the same time, I saw his mom. She came to me and she called me her daughter-in-law. Then she told me that she likes me. She likes my shoes. I told her, take it. Kati omwami ono gwoli mukwano naye nga tewali yali agambye ku munne, simanyi mukwano kigumitegeeza, bano bali mukwano tewali yali agambye ku munne. According to our sister agamba nti omwami atera okugamba ku mikwano gye nti omuwala oyo mwagala naye omwami talina kyayogera. Okay, mukwano gwange yogera okunoonya Katonda, ekitoto kimu kyewafuna nga ogambye I keep dreaming, sitegeeza omuloota nnyo buli kaseera. Of course waliwo ebirooto ebimu nga biva eri Mukama, ne waliwo ebiva mu ndowooza zaffe. Katonda engeri gy'omwagala ennyo, si buli kimu kiba kiva eri Mukama kwono omusajja wo mukwano gwange, so olina okubeera very careful ku birooto by'oloota. Ebirooto ebiraga omwami omutuufu n'omukyala omutuufu, genda ku video zaffe enkadde ojja kuba obiraba. Ebiraga omwami omutuufu n'omukyala omutuufu ndowooza ojja kwongera okuyiga mukwano gwange, otherwise ojja kuba olabe wali ebirooto ebiva mu ndowooza y'omuntu oba omwagala nnyo, wali ebirooto by'oloota. Okay, naye what's confusing, tayogera, nayogera na mikwano gye. Mukwano gwange genda osabe osiibe ogambe Katonda. Bwabanga connection eva wa Mukama, mugambe Mukama mukwateko. Musajja ono ayogere, lwaki tayogera? Omuzimu gw'ensonyi gukwate mukwano gwange. Tosigambe gamba musajja, lwaki toyogera? Gamba Mukama mukwateko ayogere. Siiba anoonya Mukama Katonda mukwano gwange ayogere. So wala Mami Justin Mugerwa, I saw Pastor Tom and Justin Mugerwa, they were so happy. In the same time I saw my mom. Okay, and just to alaga confirmation okuva eri Mukama nti akkiriza relationship eno naye mukwano gwange sagala okitwale nti eno kiwedde. Yongera okunoonya Katonda ku nsonga eno, ayongera okubikulya ku mwami ono, naye ekyokumwagala ennyo kiyinza okwetera ebirooto ebimu okubanga biva mu ndowoozayo ate nga ogugamba biva eri Mukama Katonda. So beera very very careful mukwano gwange. Gamba Mukama ayogereko n'abantu abalala. Bw'obanga olina pastor, Mukama ayogereko ne pastor wo, ayogereko ne prayer team gy'olimu, oba abantu abalokola bakwetoolodde mu group move oba WhatsApp oba ki, oba kanisa oba oli ku mawanga oteeka okuba nga olinawo okuŋŋaanira ku WhatsApp oba ewantu wonna. Gamba Mukama beka abantu bayogera nabo mu bulamu bwo ku muntu ono. Kitegeera mukwano gwange, togenda na kirooto kimu engeri gy'omwagala ennyo oyinza okuba nga ebirooto ebiva mu ndowoozayo. Lwamuyita Kamusime Dorothy. Praise God, Brother Stephen. I'm still Dorothy Kansime.
I have more than 20 dreams. Wow. And even my prayer partners gives me such dreams. But the guy is spiritually weak. He's not on my level of praying. Naye Mukama byonna abindaga. He's weak, and even to intercede for him, I always get tests physically, spiritually, otherwise. Thanks so much. He said, family. Mukwano gwe kamusime. Okay. Kamusime kyagamba nti guy Mukama gwamulaga oba guy gwalina munafu nnyo mu nsi ey'omwoyo, tali ku level ye, kwa operatingira mu nsi ey'omwoyo. Mukama amulaga obunafu bwono guy. Kiragala okugamba mukwano gwange, sometimes Mukama akugattako omuntu nga gwogenda okubeera empaji, nga mu nsi bagamba nti behind a successful man there is always a successful woman behind. Omukazi asobola okubeera ow'amaanyi n'okusinga omusajja n'amuwanirira, ate omusajja n'akola bingi naye ng'aliko omusingi gw'omukyalo w'amaanyi. Kijagala obagamba bwenna bannachosen generation, amagezi gano mugatwale. Omwami wo talina kusinga kusaba. Kinja okugamba mukwano gwange gwampuliriza, omwami wo tagezanga n'akusinga okusaba. Omukazi yawanirira, omukazi abeera nga yeegayirira, omukazi alina obudde bungi okusinga omusajja. Omusajja agenda n'anonya ssente, alina stress za business, alina zino za school fees biki byonna. Kati gwe omukyala ali ewaka, mukwano gwange, gwe Mukama we yakuleeta ng'omuyambi mu maka ago. Oteeka okuba ng'okola, of course oyinza okuba ng'okola oyambako, naye mukwano gwange imirira omusingi gw'essaale gwe gwanirira amaka ago. Obeera mukazi munafu mu maka, ogenda kubeera buli kaseera ng'ocomplaining, ogenda kubeera buli kaseera ng'okaaba. Naye omukyalo omwegayirizi, omukyalo w'amaanyi awanirira amaka ge. So kina buzibu bwonna omukyalo okubanga tali ku level yo, ate era Mukama akikola nnyo most of the times. Akwata omuntu ali weak namu omuntu ali strong, kubanga ffenna tuli family mu bwakabaka bwa Katonda. N'abafuula abantu ab'amaanyi bonna babiri, bwegamba buli nayambako munne, kubanga tambula muso. Of course Mukama agenda bagatta, agenda basitula, omwami ajja muteeka ku level, ayinza n'okuyitako. But for now, ayimirira mu kituli omuwanire mu nsi ey'omwoyo, weegayire Katonda, ajja fuka ensi afuke strong. Of course kakufunye gwe ow'amaanyi, of course ogenda kumuwanira, ajja fuuka w'amaanyi nnyo naye. Ono bamuyita Sylvia agamba atya? Praise God brother, I dreamt that it was my wedding day and I finished to prepare myself, but the man wasn't come yet. Okay. The man didn't come. So they called and told me to go and fetch water. I was so confused. Then I woke up. Sylvia mukwano gwange kinjagala okugamba nti okulota ng'oli ku mbaga omwami n'atajja, bannachosen bagenda kikuddamu awo, kizemu emirundi egiwererako ddala. Bannachosen, Sylvia mumuddemu, naye engeri gy'ataddeko eky'okukima amazzi nakyo kankiddemu. Mukwano gwange okulota ng'oli ku mbaga omwami n'atajja obubeera busibe piwa. Busibe obutafumbirwe wammwe, kinja okugamba mukwano gwange. So nga tonnaba kutuukawo awo, lwana olutalo ng'obudde bukyali. N'ekirala andoza kino kiwalabye wansi, go and fetch water. Bagamba genda okima amazzi. Sawa yambaga omwami tazza ate bagamba kukima amazzi. Kakati in other words, Mukama yakuwa ekirooto n'akulaga obusibe n'akuweerako n'amagezi at the same time. So amagezi, genda okima amazzi. So okukima amazzi kitegeeza kunoonya amafuta mu nsi ey'omwoyo, anointing mukwano gwange. Mukama akulaga nti tolina anointing yakufumbira olw'ensonga nti waliwo obusibe somewhere somehow. So genda okima amazzi, genda onoonya amafuta agasobola okutwala mu bufumbo mukwano gwange. Mwami tannaba kujja, oli ku mbaga okyaliko obusibe. So Sylvia mukwano gwange totya, teweeraliikirira. Ffenna abalokole gye tuyita, sigwasoose. Era ojja kuba ng'olaba ebirooto ebifaanana bwe biti ofenwa. So ekirooto eky'okubanga ku mbaga omwami tomulaba bana abasigadde, nkizeemu bwemudamu kiraba wantu wonna nga mutakitadde mu comment mukiddemu immediately. Kale ono bamuyita Juliet agamba atya? Musumba, I've loved your ministry Katonda waffe, ayogera nnyo in dreams, but remind the children of God that God will never speak once. And the first thing he does if it's marriage, omusajja akyatula, omusajja atayatudde bw'omulabanga mu birooto, mukwano dduka misinde, naye if that man says it loudly, ne bw'ata kikola, tunuulira Katonda kuba aba yayogera era n'akabonero akamwogeza n'ayatula, era Mukama ajja kuyamba
by all means. If this man becomes wild after, trust me, this word is taking many people ate tatya muntu yenna wabula amaanyi amatuufu Katonda yagayina. He is still faithful. God bless you, my God. Sister Juliet ayagala obbaayo ku magezi gano naye agambye nti omwami ate yatudde bw'omulaba dduka mukwano gwa ekyo si kituufu. Omanyi lwaki? Mu nsi omwami alina okusooka n'ayatula n'okkiriza. Mu nsi eyo tutambula na kukkiriza. Osobola okulaba omwami mu kyoto ne waba nga tayatudde kubanga abaana ba Katonda banoonya Mukama. Mukama n'aba assurance n'abalaga omuntu asokulaga omuntu. Si mulundi gumu si mirundi ebiri. Kakati bw'onoonya nnyo Katonda nga tewali kyagenze mu maaso, Mukama asokulaga omuntu okuzzaamu amaanyi kubanga wali abasiba dry na kusatu na kunyana ku musanvu ng'anoonya Mukama kuba ensonga eyo ngawulira akooye. Kati omuntu oyo osuubira Mukama agenda muzzaamu ati amaanyi. Mukama asomulaga omuntu n'amulaga nti oyo gundi oyo. Agamba kiki yeyo. Mukama aba ayagala kukwali assurance, aba ayagala kuzza mu maanyi. Naye ng'omuntu oyo tanaba na kwogera kintu kyonna. Bagambye si mulundi gumu si mirundi ebiri. Naye Mukama tulabika bikola emirundi mingi. So kulaga omuntu nga tannaba na kintu kyonna kyali akugambye. Okay? So n'odda kusabira busabizi Mukama omuntu oyo amuggyemu omwoyo w'okutya. Otasobola kuba ng'ali awo akwagane ng'alimu omwoyo gw'okutya. So waliwo bintu bingi ebiganda abantu okwatula tupate judgment. Banandowooza batya, omwana agamba atyo kubanga abantu abamu bakulira mu kyaki takwanangako kugamba tayogera nko na muwala yenna va ku bano bapaayi b'ekibuga okugamba nti nkwagala tekimutwalira kadakiika aba yakyogerera nga tannaba nakubuuzaako. So Mukama asobola kukulaga, asobola okulaga omuntu nga wakyabula ebbanga ddene. So tekina buzibu bwonna. Tosobola kugamba nti Mukama akulaga omuntu nga tannaba kwatula dduka nedda mukwano gwange. Si buli agenda okwatula mu bulamu bwo nti aba akitegeeza. In fact kankuba ekinene, Mukama asobola n'okulaga omuntu omutuufu nga tannaba kwatula ate sitaani n'aleetawo abalala. Ayinza okuyita abalala nga basatu awo immediate kuba Mukama bw'ayogera ne sitaani yeekulembeza, sitaani yeesoosa. N'ayita abalala nga basatu awo ne batandika okugamba nti bakwagala bulijjo nga tobalaba. Mukama n'ayogedde lwe bajja ne batandika okuleetawo diversion okulaba nga bakujjako ekyo Mukama Katonda kyayogedde. So ekyo sagamba kitwaliga kituufu. Mukama asobola okukikola ddala, tewali limit. Mukama asobola okukikola. Asobola okulaga omuntu nga tannayogeddeyo just okuwali assurance n'okuzzaamu amaanyi. Tandika okusabira n'omuntu ayogere mukwano gwange. Kubanga mune waliwo abalina ensonyi tebamala googera bigambo bibatya. So Mukama asobola okulaga ate era kintu kyonna kitambula bulungi nekifuuka nakyo okubanga kyewuunyisa mu bulamu bwammwe kubanga ate era n'omusajja oyo aba yayogera naye naye nga naye akyatidde ng'ayogera naye mu birooto n'amulaga omukyala. Most of the times abantu Katonda balaga ebintu ebifaanako bityo banamulaga omukyala n'omusajja naye most of the times aba yamulaga naye omusajja aba atya buti kola move esooka. Kale kyekyo magezi ago nago mugatwale. Gajja kuba malungi gye muli. Nabagambye video zirimu amalowoozi naye tewali kyakukola. Nina okuddamu ebirooto byammwe mikwano gyange. Tangu tujja kusasula ffenna nabagambye. Praise God brother, I dreamt when my man is giving me a fish. Nga is very happy. He's a Muslim and we are not married officially. Bw'oba ng'oli mukazi nambeemu mukwano gwange njago kitegeero ye mwami wo. Okay? Ko tangu omwami akuwa ekyennyanja oguguba mukisa. Nagira ku video nakola video ekwatagana ku byennyanja yali mu dakiika nga almost 17 nga njogera ku byennyanja mu forms ez'enjawulo. Ovuba byennyanja, ovubisa katimba, ovubisa ddobo, otunda byennyanja, olotolya byennyanja. Bande bunite nalote byennyanja video ginoonye. Eri ku part nga 4 lozanga part 4 we watya. Tetuka part 10. No part ndoza 29 eno gye ndi mukola sawa zino. Tetuka part nga 10 ya video kwata ku byennyanja eri nkulu nnyo buli mulokola yena wandibadde ginoonya n'ogiraba. Kwatagana ku byennyanja nkulu nnyo. So kati okulota omuntu akuwa ekyennyanja guba mukisa. Omukisa so omusajja ono kijagala okugamba obanga oli mukyala nambeemu omwami wo no mwami wo mutuufu kyolina okukola balabi balanga Bayibuli begamba nti omuntu bw'olokoka toleka mwami wo ba mukyala wo ntolokuba walokose. Okay? Kugira ngo oli mukyala namba 2 namba 3 nobo oli mukyala nambeemu toleka mwami wo ntolokubanga walokose okugira ngo Mukama agambye muleke. Bayibuli egamba nti ebikolwa biyinza okulokola omwami. Bane kiwulikanga ekitasoboka ne ffenna abalokole mwenna. Ontu namba Amina abaani ba Muzafalu. Ffenna twalina amadiini gaffe.
fena twalina amadini ku mulembe gwa Yesu abantu balina amadini waliwo abafalisaayo waliwo abasedukaayo okay abantu balina amadini gaabwe ge balinga bavaamu naye bajjanga balokoka bulokosi enjiri yatambulanga abantu bagenda balokoka bulokosi persecution yali amaanyi abatume baabata naye abantu nga still balokoka mpaka ku mulembe guno giri emyaka 23 okuva mukama waffe okolaki owe yazaalibwa so abantu bazze balokoka gino gyonna emyaka 12 abantu balokoka so mukwano gwange toggwamu maanyi beera n'omusajja omusabire mukama ajja kumulokola tofaayo sigala n'omwami oyo mukama akkiriza bwejongera kubala bibala ng'omulokole tomukaka kulokoka nti lokoka bati lokose ngenda nedda mukwano gwange nenga yogera okubuuza mukama ku nsonga eno nsonga zino ziri vital togendera ku kyoto kimu mukwano gwange enenge okulota nga okutta ekyennyanja guba mu kisabulo okulota nga oli ebyennyanja kirala nnyo ate kuba kuluzinga so mukwano gwange wadde you're not married officially weesige mukama katonda waliwo omutango gw'okusasula of course ojja kutuukayo mukwano gwange eventually sitabye erinnya lyo ne mukama kw'omukisa ogw'amaanyi mwitaani kyosimire penina. Praise God, Brother Stephen. I pray to God to assure me whether the dad of my kid is the right man. We are not married officially. Then I got a dream cleaning 2 houses, taking all the things in the room outside, sweeping and cleaning the rooms with my brother-in-law, Mulamuwe, his brother, okay. But in the dream, when I was cleaning those rooms, there is a man who came, who gave me 2,000 shillings. Then that man brought his hands, touched on my meter box, and asked me to follow. I refused to follow the man. I continued cleaning the rooms with my brother-in-law, Mulamwe. But in real life, the dad Omwana has another lady. But before, I had a dream, my mom telling me that she dreamed me and my daddy's son harvesting mushrooms. What does it mean? Okay, wamitani kyasimire penina. Okay, kyasimire penina mukwano gwange kyenjagala okugamba bw'obanga oli mukyala nnamba emu mukwano gwange okulota ng'oyonja rooms, oyonja ennyumba ku nnyumba, ennyumba 2, ng'osweepinga wagambye wadde oyonja ennyumba 2 houses. Kati ennyumba Bible egamba temanyi nti muli yeekaalu ya Katonda nga n'omwe mutukuvu atuula mu mmwe. Buli alizikiriza yeekaalu Mukama naye alimuzikiriza. Ennyumba 2 esooka yeggwe oli yeekaalu ya Katonda n'omwami wo naye alina okuba yeekaalu ya Katonda. Ze nnyumba 2. Okay? Kakati mukwano gwange okulota ng'osweepinga kuba kwegayirira, osweepinga compound, osweepinga wantu wonna kuba kwegayirira mukwano gwange, ng'okiriininga kwenenya. So kati olina okukola mukwano gwange weenenye ku lw'obulamu bwo ne ku lwa bbaawo obwenzi bwe nawe obwenzi bwakola nga tonna bakulokoka mukwano gwange. Weenenye n'okola endagaano gye wayingiramu ey'obufumbo obutali bufumbo butukuvu. Weenenye mu maaso ga Katonda ate weegayirire ku lw'omwami w'oyo. Mu kyoto wano ogambye nga mukiriininga wabaddewo omusajja kati nawe wano wakulu nnyo. Wabaddewo omusajja ze n'akuwa 2,000 n'akwata ku motor box. Bannakyozi generation mukyegendeeze nnyo omuntu okukuwa 2,000 mu kirooto omulembe gwo gwonna. Tuli mu kyasa kye2,000 mikwano gyange. Very careful mu kino mukitegeere. Okulota nga omuntu akuwa 2,000 oba mufu oba omuntu yenna nga biriko obusibe manya nti omulembe gwo gwonna gugenze. Katonda yakwadde 2,000 n'akwata ku meter box. Simanyi kyaliwo mu myaka egyayitawo, simanyi kyaliwo naye ng'obwo busibe ate bwa mulembe gwonna mukwano gwange. So waliwo endagaano eri wano yeetaaga okkiryalinga kibula ate wamufuddeko yabadde agamba following. In other words, Kawula alabika adde ayagala kukozesa mukwano gwange kuzza mu busibe ne notamu attention. Waliwo endagaano ezakolebwa nga zakwata mulembe gwonna notamu attention ddala okubanga yakwadde 2,000 n'ozikwata mukwano gwange manya nti omulembe gwo gwonna guli at stake. So kyolina okukola mukwano gwange wegayire Katonda weenenye ku lw'endagaano zonna ezakolebwa ku bulamu bwo oba waliwo eddogo eryakolebwa okubanga omulembe gwo gwonna gukwatibwa okubanga bakufumbiza omusambu oba kintu kyonna mukwano gwange Mukama ajja bimekinga kiriya mu bulamu bwo. Naye nga wano Mukama alaga nti walota then mami we yalota nga mu harvestinga obutiko. Nabagamba obutiko butegeeza mukisa, obutiko nseenene, enswa n'ebirala bitegeeza mukisa. Nja kukola video eraga ebirooto eby'omukisa mugirindire essaawa yonna ngenda gikola.
bana chosen generation be basi gikoze mu gimmanji just in case nengenda gikola obutiko butegeeza mukisa mukwano gwange bolotanga naddala obutiko obubaalo obeera obungi omukisa ogwa season kati mukwano gwange ekira ddala obukulu mu kirooto kino Mukama akugamba beera nga weegayirira nnyo ku lw'amakaago ku lw'omwami wo n'omukazi omulala muleke munaaze mu bwongo bw'omwami wo baawukanye mu nsi ey'omwoyo malako wano ekirooto omuwali eyawukanya omukyala n'omukyala omulala n'abaawukanya but unfortunately they are taking a step ndala yabaawukanya ndowooza abaawukanya balwa just man so baawukanye mu nsi ey'omwoyo eno mulage ng'omwami omwagala bikinaye mu nsi ey'omwoyo lube lutalo Bible egamba we wrestle not by flesh and blood tetulwanagana mbi na musaayi omuntu asobola akola ebintu ebikyamu n'omwagala kungulu naye mu nsi ey'omwoyo luba lutalo so kyolina okola mukwano gwange tolaga buzibu bwonna eri mwami wo yongera okumwagala yongera okumufaako kubanga manya nti oli competition oli omukyalo omulala toyombesa mwami wo tokola ki weraga nti omwagala gwe tofaayo ayinza okujja okusookola okumwagala ennyo but when it comes back to his senses Mukama wanajja okukola omulimu gwe you compare ndi oli omukazi ajja kuba agenda bukenzi so munaaze mu bwongo bw'omwami wo musangulyemu ddala ate baawukanye mu nsi ey'omwoyo sindika esanafu walisala eri crazy sindika esanafu sindika ebiku mugaane buli mwami watasula mu nnyumba bagaane okwebaka mu nsi ey'omwoyo bakyankalanyireke ekkubo lizibe olitegedde ekkubo lizibe leka basange obuzibu obw'amaanyi mukwano gwange mu nsi ey'omwoyo luba lutalo mu nsi ey'omubiri tubeera twagala so lwana olutalo mu nsi ey'omwoyo weegayire ku lw'obulamu bw'omwami wo olw'omukyalo omulala haga mugobe mu nsi ey'omwoyo mugobe totawanagamba mwami wo goba mukyalo oyo tojja kusobola kuwangula lutalo nabbi na musaayi mu nsi ey'omwoyo mukyalo oyo mugobe ojja kuwangula mukwano gwange Mukama akulaze nti amaanyi n'obuyinza bitadde mu mikono gyo endagaano ezakola okubanga bakwata ku meter box yo nazo zisaanyeewo wenye mu maaso ga Katonda saddaaka zonna ezakola ku bulamu bwo zonna Mukama azigyewo dini otambule bulungi ng'omwana wa Katonda ojja kulaba kimu kyonna nga kiwakinga up very well kale penina nkwagaliza obuwanguzi mukwano gwange no bamuyita ni Gina agamba atya praise God brother praise God, praise the Lord, bro. For me, I dreamed when my boyfriend coming home with my sister when he's happy. But for me, I ignored him and I left him. I left him there. So, is he the right person? Should I go with him? Thanks, bro. Mkwano gwange Gina niba nakyezo mwina nga bwintero bagamba togenda na kirooto kimu. Kati bano bali boyfriend girlfriend of course bino Mukama tabyagalira ko ddala bino bivaamu obukabakaba obanga oli mu courtship ebeera tegerekanikani sebegimanyi mukwano gwange abana choose generation tebuga nti sabawuninga ebintu bya boyfriend girlfriend bidduke nga bukyali nga tonaba kufuna bizibu omala ofuna olubuto omutango gw'amaanyi okusasula ndoze ebirooto mubiraba mukwano gwange ebirooto mubiraba by'abantu abalina abantu abatali married official bintu bizibu bya kukkiriza Katonda lutalo lw'amaanyi mukwano gwange so Boboli boyfriend girlfriend backup. Kati mukwano gwange alota boyfriend azze ne muganda we so what? So what? Okay? Tekiriko magenda gonna tekiriko just okubanga azze in fact ayinza no bakawula just manipulating bulamu bwo ayagala kuzza mu ndagaano zimapika kawula atandika bw'atyo atandikiza bw'atyo mbiroto lero najja enja ogira najja ogeno mu accepting ampola mu biroto kakananga akuzza mu ndagaano embi kusadika amafuta mabi amafuta kuli nagayi. So mukwano gwange yongera okubuuza Mukama ku nsonga eno simanyi obono gwegera ku boyfriend mulokole basi mulokole yongera okubuuza Katonda ku nsonga eno mukwano gwange no yanyo Mukama ajja kuddota ebirala ebikirifayinga ku nsonga eno kino toyina na kukirowoozaako nti obange ndo basigenda no olina okugamba Mukama yongera okwogera ku nsonga eno mukwano gwange but kuno tekuli yadde kikonfaminga tetwalanga confirmation tutwalanga negative naye boyfriend girlfriend generally mubulokole nedda bana choose generation nedda boyfriend girlfriend mubidduke because nga muli balokole bwe muli balokole deni ndakuba coach party ba yakasera katono so that tewabaawo kwaka ate okuyinza okubaleetera okubanga muno namunsi ey'omwoyo ng'abaana ba Katonda coachship y'abalokole twali banga tono ebeera known ku buli muntu yenna ng'akimanyi nti kuine buli bagenda kwewasa kaseera katono n'okubeera boyfriend girlfriend myaka 4 myaka 5 muli mu kwaka muli mu kimbu kabakaba biki byonna bina is just a waste of time kuba kwerwisa kuba kwekumira mu busibe kuba kubeera mu kibi kugambiri awo bwe bityo ate kibakumira okubanga mbeera mabega so
ate mukama ayinza okuba nga yaleeta omuntu omutuufu kati okuba nga waliwo ate mukama taagala mwana we gw'aleetadde mu scandals ezo noyitibwako mukwano gwange. So oba nga oli mu relationship ya boyfriend girlfriend banange relationship tuzikola atya tuzidiscouraginga wano ku the chosen generation. Banange njagala okwongera okubajjukiza musubscribinge mukoone kade okulikinga video eno kigikola bulungi nnyo YouTube begitambuza ne jiwa abantu abalala. Oba nga oli mu WhatsApp group yonna sharinga videos zaffe zino mu WhatsApp group yamba abantu mikwano gyange. Mutango gw'amaanyi nyiza okutulaana okola video ate gwe kikutwalira just click and share simple nawe netubanga ffena tufunyamu empeera mu bwakabaka bwa Katonda buli mukyenna kugenda okusharingira ali kubalibwako mukwano gwange. So mukama yogera naffe, mukama yagala tuyamba naye obuzibu tetutegeera. So fukulanga message zaffe zitambuza wonna buli wosanga message yaffe wogira batambuza video mukwano gwange. Abamu kibangwira okusharinga amawulire, kibangwira okusharinga ebintu bya politics, kibangwira okusharinga ebintu obuli funny naye ate mutuka ku bintu bya Katonda nobiraba nokomaawo ate kitu kya mugaso nga kino. So mukwano gyange musharinge nga video zaffe nekyala buli wojjako na kalike oba tunala kusubscribinga mukwano gwange simanyi kyolinda oba olinda mukama yogere oleme kutegeera simanyi. So mulabe video zaffe buli kaseera beera nga wejjukanya ne oba bagiraba beera nga wejjukanya kijja kuyamba abantu abalala family yo mikwano gyo prayer partner wo omwami wo kugamba magenda gona bwe kintu kijja kukyuka bona ategeera Katonda nga ayogedde. Banange kikulu nnyo mukama bw'ayogera n'otegeera Katonda yatonde ku nsi n'ayogera n'otegeera mukwano gwange. Tomala budde yandibadde adda mu bino oba biki sitwe tubeera ku target. Yes, mukulikeyo mu birooto byaffe mukulikeyo babanyi bwe baddala kutulaba bali kutwagala bannange funa message buli naku nti munjagala nnyo banenzaani mwe bali kunjagala abatwala okuva e London, USA, Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi, Uganda, Sweden n'ensi zonna afuna message okuva mu nsi ez'enjawulo bannange mwe bali kutulaba mwe bali kutwagala ekisigira ddala obukulu mwe bali kwagala Yesu mwe bali kuyiga. Mukama banjagalire eno tugiyita the chosen generation. Tukola bintu tulina n'ekibiina kya bulizi b'enjiri ku ground nja kuterangako ebifaananyi nja biraba. So tukola ku bingi. Mukama banjagalire mubeere bulungi tunaddamu mu video eddako. Stay blessed.